Kakati abasajja olumu nammwe mulimba. Abasajja olumu mulimba. Mwebuulireko mu mitima bataata b'abaana bannange. Omukyala golaba oyo mu katambi yazadde abaana 4. Naye bbaawe olwakitegedde nti mukyala we azadde abaana 4 nga bali mu ddwaliro yamudduseeko. Yamudduseeko nga bali mu ddwaliro n'abaana 4 n'abamulekera. Omukyala ono bwe baana be abasoose. Naye omusajja yamudduseeko ng'amaze okukitegeera nti omukazi azadde abaana 4. Oba omusajja oba yafunyeemu ekikangabwa oba yavuddemu entiisa bamunoonya talabikako. Tewali we bayinza kumujja. Essaawa zino omukyala oyo talina yadde ne kyalya. Ali mu nnyumba bw'omu, talina kisasula renti, ekyokulya talina, naye ng'abaana bano jjukira bayonka nnyo, alina okulya ebyenda, alina okulya obulungi, naye asula mu nnyumba bw'omu n'abaana 4. Taata waabwe yabadduseeko yabalesse. Abantu b'oku kyalo, omukyalo oyo kwawangaalira, be bamugulira ku mmere, be bamuwa ku mata ag'okunywa, be bamuwa ku buugi, kubanga alina okunywa obuugi okufuna amata. Okitegeera, essaawa zino ne landiroodi ayagala ssente za renti naye taata w'abaana talabikako. So abasajja bannange mwetikke obuvunaanyizibwa bwammwe. Nkimanyi musajja munnange wafunyemuko ekikangabwa eky'abaana 4 naye ogwo mukisa. Abo abaana b'osuulawo enkeera bajja kufuuka abasajja n'abakazi ab'amaanyi. Ate otandika okubanoonya baagala okukola emikolo n'embaga oyagala okuvaayo nga kitaabwe naye nga mu buto wabasuulawo. So njagala nsooke nkutuuseeko akatambi k'omukyalo ono omwewuulirireko n'abatuuze b'oku kyalo kye boogera. Vidiyo gimpereka like. Vidiyo yiiyo. Abatuuze baffe oba abakulembeze mwenna, waliwo omukyala mutuuze waffe yazadde abaana 4 omulundi gumu. Naye omukyala oyo omwami yamudduseeko omuwala oyo, si mukyala, kubanga be baana basoose okuzaala abaana bato. Naye omwami yadduka awaka n'alekawo obuvunaanyizibwa. Era omukyala oyo mukyala musiraamu, era abaana abo abatuuze balabirira. Era paka lwe bantuuseeko ne bategeeza amawulire ago, mwami Toofa ayagala okwesimbawo ku bwa kansala nga nkubira nnyo essimu naye ne mbadde nva ku kkanisa ne ngamba kantuukewo nga nsaba tusiyambe omukyala ono tulabe nga tumufunira ekyokulya, tube nga sobola omufunira omusasulira ku nnyumba, n'okusobola okubaako kitumuwa kyayinza okubaako kyakola, oba kusiika bintu oba akadaala. So yena agenda okulaba amawulire gano oba agenda okulaba kino, nkubira ontegeeze okutuusa ku mukyalo oyo. Omukyalo oyo ewamuwa gikulwawa. Omukyalo nazaalibwa Mukono, omuwala nazaalibwa Mukono. So era abaana bano be bano boolaba babbebi, era olaba abatuuze baba n'ajati bamaama baabano bakeera okujja okumulambula, okumuwa ku kyokulya. So ebigambo ebyo byonna byonna nga bokwata ennyumba nga boolaba ennyumba eyo bagimuwadde buwi okusulamu. Omwami yanyananya ye mwami Kanaakulya akola mulungi. Yali akola mulungi, yali avuga boda boda ne kati yadduka. Ate naye mwami Kanaakulya gy'oli komawo tukwataganire wamu mu kitono ky'olina tusobola okulaba nga tukuyamba. So n'ebigambo ebyo nze nsigadde Chairman Kiyimba, Chairman Eliswan Kasefirozoni n'omukyala Kaleko byababuulira. Nalamusizza nnyo bannange n'abandaba. Bambi nsaba buyambi gye muli, nazaala abaana 4 naye omwami yadduka olw'obuvunaanyizibwa naye yenna alina kyalina baana. Ndowooza muwulidde bulungi nnyo bannange. Omukyala yagenda bulungi nnyo mu ddwaliro n'azaala nga taata waabo nannyini lubuto
baawe waali muwala muto, mwana muto, myaka ndowooza nga 23 eyazadde abaana abana, 23 25 akyali muwala muto, be baana be abasoose. Yagenda bulungi nnyo ne bbaawe mu ddwaliro ne bazaala abaana abo. Kati ndowooza mawulire ga bbaawo mukazi we nti azadde abaana abana yagafunira mu ddwaliro, abasawo baamugamba nti yeggwe bawooli guuni nti ye munnange tukuyozaayoza. Maye abasawo balina engeri gye boogeramu ebintu bino. Bajja ne bakutuukako gwe nannyini mukazi ne bagamba nti Michael, gwe nannyini mukazi ono nti yenze munnange tukuyozaayoza. Mukyala we azadde bulungi era azadde akaana kawala oba kalenzi. Kati ndowooza musajja wattu baamutuukako abasawo ne bamugamba gundi tukuyozaayoza nti gwe nannyini mukazi nti ye munnange mukazi we akubyewo ekirabo ky'abaana bana. Yabirowoozaamu n'alaba nga ensawo ye eri mu matigga, ensawo eri mu matigga, n'akubisamu abo bufaananyi n'alaba nga talina ngeri gy'agenda kuliisaamu baana bano. Okitegeera? Kwe kumalamu omusubi. Omukazi yamuleka mu ddwaliro, ye n'adduka n'akola ki? N'agenda. Kati bambi omukazi yadde ewaka nga bamusiibudde n'abaana be bana, era abadde abeerawo mu kayumba nga bw'okalaba, asula nabo abaana abo bw'omu, basula mu nnyumba bw'omu. Imagine ennyumba eraga terimu na masannyalaze, naye ng'alina okulabirira abaana abo, alina okwefumbira, alina onnoonya ekyokulya. Kati nkubamu akafaananyi nengamba kati wano omukazi bano abaana bonna awatali sapooti ya musajja, naye abasajja mulimba mwana, olumu mulimu ebintu byemukola nga mulimba. Tekikwetagisa kudduka ku mukazi wo, beerawo, toba n'obuvunaanyizibwa bwo, siraba kikutiisa. Beerawo, yiwawo omubiri, beera ng'omusajja, kubanga odduse nene gy'olaga oyo ajja kwagala ozzaalayo. Naye ng'omukazi omulese mu nnyumba n'abaana, talina yadde n'ezigula obuugi, abantu b'oku kyalo be bamuwa ekyokulya, esasula renti talina kuba takola, yakazaala abaana bana, naye wamudduseeko. Omusajja talabikako ne we bamunoonya, ayinza obba yafulumye n'eggwanga ayinza okuba Ssenkagale yafulumye n'eggwanga nga yabuze, yadduse, yagenze. Okitegeera? Abasajja abamu bano be batuswaza, banange mweddeko. Nkimanyi kitiisa, wafunye ekikangabwa, naye mukisa. Abaana abo bw'owegobako, enkeera bajja kuvaamu abaana ab'omugaso, bavemu abakazi n'abasajja ab'amaanyi, bagale okukuba embago gye ng'oyo oleeta empale, nze taata. So ssebo, yonna gy'oli bw'oba ondaba mukyalawo yeetaaga buyambi, wamuleka mu nnyumba n'abaana. Abaana bana bato bawere, tebabeerekeka nabo. Olaba obeera n'omwana omu ng'omuzadde n'akusumbwa n'akaaba, naye imagine abaana bana bonna balina okuyonka, balina okunywa. Kati omukazi agenda kugyawa ssente zigenda okunywesa abaana abo obuugi, kubanga nkimanyi tayinza kubayonsa bonna. Bamu alina bagabirira, alina bakuliza ku nnywanto. Okitegeera ekintu abakazi kino kinjogerako mukimanyi. So basajja bannange, ono omusajja atuswazizzaamuko bannange, atuswazizza. Kyokka abasajja mugamba nze njagala abaana bangi kuweza kika. Ekika kyekubisizza ddabo, ate odduka ki? Ekika kyekubisizzaamu emirundi ebiri, ate odduka ki? So byebyo ebiri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera, mubere bulungi, mweraba.